tugusimba nga buli Ssaabasajja Kabaka tuyinza okufuuka mu butonde bw'ensi kandi bannankuba zambo awo wennyini tulina His Excellency alina simayiro omanyiga omungi kakkala keeko nkalaba teesiga na bizigu mulage nange mmanyi. Wow, handsome gentlemen. We do what? We do different activities. Origin. Okay, sir. We greet as follows. Yes. You are Mugishu? Yes, sir. Let me first greet the ladies and gentlemen. Okay. So when I say Mwajinyala, it means well, Mwajinyala. I feel Adam. Watugamba ekitonde ekisajja. Yes, sebo. Yes, sebo. Tulinda abakali bakendo. Yes, sebo taata. Obuzibu sinamanya yemma wane. Naye era ekigambo speaker kikatinga across. Yesebo Tumuwa obugalu obwawaggulu yesebo nga wayimuka buyimbe. abavubuka abali mu masomero abasoma be basinze okukozesa ebiragalalagala. Njagala okubakubiriza abavubuka oba abaana abayizi okwesonyiwa ebiragalalagala kubanga bibi nnyo. Bangi tuwalabye bavuddeko obwongo bukyankalanye, abalala bakonzibye oba nkiyite ntya emibiri gyabwe gifunye ebizibu, abalala bagudde eddalu, abalala bafudde, abalala bavudde ku mulamwa ne mumusanga ng'ayogera naye ng'ayogera yekka. Kakati ebiragalalagala bya bulabe nnyo. Bw'oba okyasoma kozesa ekyo Katonda kyeyakuwa ng'ekitone kyo ekikuli munda. Tolowooza nti waliyo ekintu ekirala kigenda okwongera amaanyi ekigenda okukyusa obulamu bwo. Mbasaba mulekeraawo okwesa ebiragalalagala. Era kino Katikkiro yakintuma nga tulayira ennaku z'omwezi nga 4 buli wendaga nteeka okutegeera kubanga abavubuka abali mu masomero ennaku zino mwemusinga okukozesa ebintu bino. Naye njagala kubakakasa nti okozesa enjaga kya bulabe, okozesa mayirungi kya bulabe, okozesa omwenge ogusukkiridde kya bulabe, okozesa ekintu kyonna kyonna nga olowooza kisobola okubeera nga kikyusa obulamu bw'okwongerako amaanyi kya bulabe nnyo. Njagala tubeere abavubuka ab'empisa, tubeere abavubuka abakkiriza nti tulina obusobozi nga bwe mubulaze wano nga mukontana ne mulaga amagezi ag'enjawulo. Kakati naawe bwe njagala mukole ki? Mubeere nga muyimirira, muleme okukweka ebintu bino bye mukozesa ebikyamu. Abamu babikweka mu migaati, abalala babikweka mu byakunywa n'ebirala eby'enjawulo. Kakati nze nga mukulu wammwe nnyimira wano olwaleero olw'Obwakabaka nga mbasaba mulekeraawo okwesa ebiragalalagala tusobole okuzimba eggwanga ffenna eryawamu erikola ki? Lyeyagaza. Uganda ebeetaaga, Buganda ebeetaaga, essomero lino libeetaaga. Ekifaananyi ky'essomero mwe mu kitundu ebweru eyo. Kati olwaleero nze ssentebe wavubuka mu Buganda naye gye nasomera kati nze mbeera ng'akatale ery'essomero lyange. Kakati you are the brands of this school. Tunaakera tutya nga ebweru eri tukulaba nti gwe omuyizi wa wano ate gwe gwe bakwatidde ku street ng'obba, gwe gwe bakutte ng'onywedde omwenge ogusukkiridde ogangayidde oli wali ogudde ku ttaka. Kyabulabe nnyo temuswaza ssomero lyaffe, twekwate bulungi, tuleme kuswaza famire zaffe, tuleme kuswaza kika kyaffe, tuleme kuswaza Bwakabaka, tuleme kuswaza ggwanga lyaffe. Olw'amasomero amangi agali mu bendo lino. Yesebo tumuwa obugalu obwawaggulu. Mpozi watugambye ambulance weeri. Ambulance buli omu yesebo abali mu kabbinkano. Yesebo
enswa esooka okuva mu Nembya kino ekibuuzo ekiriwa nti Francis ndi muzzukulu Uganda nja kukoma awo muyize yasomera wano Ssentebe waffe omujja kyenkusaba kyokka kuume bumu kolagane wamu wankwasa ne fayiro eno yondiyo n'emirimu kyankubaza mbuga omuzindaalo atubuulire Najingo Farida nondeddwa okubeera ssentebe mu kibiina kya Buganda Kobazambogo ku Bishop Senior School Mukono ndayira kubeera omuwulize nga nondeddwa okubeera omwogezi mu kibiina ky'Abaganda Kobazambogo ku Bishop SS Mukono ndayira okubeera omuwulize eri Ssaabasajja Kabaka n'abakulembeze be bonna nze Namwanje Shiva okutuusa wano okusobola okukola emirimu gy'ekibiina nga twekakasa nti tugoba kaliibwa bino wammanga tetusobodde okukola mu kisanja kyaffe twasooka na nsonga y'akwagazisa abayizi mu ssomero olulimi Oluganda wamu n'ebyobuwangwa era nga tuyita mu mawulire twagasomanga buli Lwakutaano nga tuyita ku mukutu gwaffe ogwa Basaasa Famma era tusitudde ekitongole ky'amawulire nnyo nnyini ddala era n'okwongera okumanyisa olulimi Oluganda twateekawo empaka ez'olulimi Oluganda ze mwakalaba wano kwongera tumanyisa kirala ku ntandikwa y'omwaka guno mu mwezi ogwakafumbulampawu nga 6 ng'ekibiina twekolamu omulimu ne tusalawo okwanukula omulanga gw'Omutanda ogwaffe abavubuka okubeera abasaale mu kulwanyisa Mukenenya era twabukiriza nkokola ne twenyigira butereevu mu misinde egy'amazaalibwa ga Kabaka egyayingira mu Lubiri e Mmengo mu kaweefube w'okwongera okumanyisa abaana ku kibiina kyaffe twakubisa sitiika era nga zino twaziguza abayizi abazadde n'abasomesa mu 2,000 zokka eza Uganda twazitimba mu bifo eby'enjawulo era ssente ezivuddengamu zituyambye nnyo okugaggawaza eggwanika yaffe twasobola n'okukola essaati z'ekibiina era nga kola n'omwogezi w'ekibiina kino omukulu Sseddumba Jonathan twasobola okuvumbula essaati z'ekibiina n'omukulu w'essomero n'atusemba okugenda mu maaso n'okuzambala era kino ne kituyamba okufuna essaati z'ekibiina ezisookedde ddala mu bukulembeze bwa Nkobazambogo ng'oluwombo lw'amagye ekyo nedda tubadde n'okusoomoozebwa kungi kwe tusanze muno mubaddemu okusazibwamu kw'enkiiko olw'enteekateeka z'essomero ez'ekibwatukira abasomesa abamu okuteekawo amasomo mu ssaawa ezaateekebwawo essomero ng'ez'olukiiko oluusi tumumiwa n'omukisa okusoma amawulire mu nkuŋŋaana z'abayizi wabula okwewala okwerekera mpinnya mu kibira ebyo twabima amazzi bammemba abamu baleme Kabaka atukuutira okusimba emiti era okujja wano tusookedde kusimba miti mu Kyaggo mu Ggoma yonna so oba nawe oli kikola ekyo ng'olina ekirowoozo ekyo Mukama akusasule so abavubuka nammwe musimbe emiti tosobola kubeera mu Bwakabaka bwa Buganda nga amazima nga tosimba muti
oli awo ng'ozzeeyo waka nga tolina muti gwa mmwanyi toli muganda olina okuba nga olinayo omuti ogwaki ogw'emmwanyi musimbe ki emiti n'emmwanyi abavubuka woddayo bagamba maama ntwala owantu ntwala ewaka ku ttaka nsimbe emmwanyi oba oliawo nga tolina wadde muti gw'emmwanyi tolina wadde kati amazima kiba kiki twaba mukulembeze obuwanguzi obulala bwe tutuuseeko tubadde basaale mu kusimba emiti. Twalina project ey'okuteeka nursery bed mu ssomero lino ey'emiti egigenda okugabibwa mu Mukono district. Emiti egyo negigabirwa abantu ab'enjawulo. Sibukkiriza nkutegeeze nti abaana bano baali basaale mu kusimba emiti okuddukira omulanga gwa Ssaabasajja Kabaka. Gaba gaweddemu amanene aga dispensa okutaasa obutonde. Tujja kwesa ne ku bikutiya okukola ennimiro eyo tugenda kulimiramu nvandiirwa. Si bwe wano abasomesa tulya enva endiirwa. So nalabidde ddala omwagaanyo ogwatuweereddwa nga mulungi kubanga n'akatale tukalina kwongera ensente mu nsawo yaffe ng'ekibiina. Ekyo tebakitegedde kye baba tabakikubidde mu ssebo kkiriza nkomaawo bulijjo naye kakati ssentebe twagala okubasaba era n'okubaaniriza mu bukulembeze buno ebusseemu naye n'okubajjukiza nti obukulembeze buno si bwangu naddala nga mukulembera baana bannammwe bwe mwambala yunifoomu nga mukeera enkya temufaanagana naye newankubadde nga mufaanagana mu nnyambala oba nti mutula mu bibiina byebimu ate mmwe muli bakulembeze abazze okuweereza Ssaabasajja Kabaka mu kitundu kino eky'essomero. Kaakati nno kyetwongera okubasaba kwe kwongera okukwata omumuligo gwa Kabaka bwa Buganda bulabike wano mu kitundu kyaffe nga Bishop Senior mu mpisa zaffe nga tubeera ekyokulabirako eri baana bannaffe naffe twenyumirize ng'abasomesa bammwe okwongera okuwagira emirimu gya Nkobazambogo ng'ekibiina. Era ssentebe abadde ayogera ku bisoomooza bingi nnyo binootize wano era ngenda kubituusewo omukulu w'essomero n'ebyo bikwatako tulabike nga tubitereeza ekibiina kitambule nga kigenda mu maaso n'essomero lyaffe litambule nga ligenda mu maaso. Ategeeza nti nno ke kadde bannaffe abagenda okubbinkana n'amateeka tugabayitiddemu. Miko omuwanika Gaberozet Yesebo abali mu kabbinkano. Yesebo nange bentwalira wano omusoyasoya. Ayigiriza omwana omuwala butale bakwata amaka. Omugaso gwa ssenga ogwokubiri yayigiriza omwana omuwala olukyalira ensiko. Obubonero busatu. Kintu Enoch mpa emigaso gya jjajja ebiri. Jjajja mugaso gwe ogusooka jjajja yasala abaana enviiri kuwabya olumbe lwa kitaabwe. Ogwokubiri jjajja abeerawo okubudaabuda abaana bamulekwa nga kitaabwe oba nnyabwe abavuddeko. Obubonero busatu. Bano nno bakwetwala kiganye omulonda. Erinnya erisooka tulina jjukira nti muzire yayitamu amyuka ssentebe Sekamwa Seddumu Rosette omwami Kintu Enoka yawangudde ye. Nja kubasaba